omuto anajooga omukulu amuddiza akatwe kankejje, naye ate ne ssemukulu akusooka ekibi awoza kimu nti abato ba leero tebaasoboke. Bassebo ne bannyabo embaga ennyangu n'owettimpa aleeta, kyokka ate embaga ennyuma kiro bw'atagenda kubba aba agenze kulwana. Nze Kanoonya Juma omulangira w'e Bukerekere ntuuse n'akanyomero akamanyiddwa nga Ssekabuuliza. Abantu ab'enjawulo bambuuza ebibuuzo ku nsonga z'olulimi Oluganda ebyafaayo obuwangwa n'ennono ne nsobola okubyanukula mu ngeri esaanidde. Ekibuuzo olwaleero kye ntuuse nakyo era ekyambuuziddwa kye kino. Ono agamba nze Ssembatya ndwadde ekula kiro. Linnya lya lugero olugamba nti ndwadde ekula kiro yaziika omuliro. N'agamba mbeera Dubai. Ekibuuzo ekyange kigamba nti omugenyi bamwaniririza ludda wa era bamulamusiza ludda wa? Omugenyi bamwaniririza ludda wa era bamulamusiza ludda wa? Byanjawulo okulamusa omugenyi oba okumubuuza omubuuliza ludda wa ate omwaniririza ludda wa. Kati njagala okubagamba omugenyi tomulabanga mu kkubo n'ogenda n'omukubira enduulu, ennaku zino mukiyita kuba mwenda, ajja kukuba omwenda nga takyamawuwo. Omugenyi otandika mu buwangwa bw'Abaganda okumwaniriza ng'azze mu luggya olulwo, ng'akutte ekkubo erimuleeta mu luggya olulwo, awo n'okuba akaluulu. Naye w'omulaba mu kkubo akyatambula ne waaba muganda wo tomanya ayinza okubakola otazze kukyalira ggwe. Wabula akaluulu otandika okkakuba ng'ayerudde oluggya olulwo n'otandika okumwaniriza. Kati ate tomulamusiza mu luggya, era gwe kennyini omuyingiza ennyumba n'omuwa entebe w'atuula, w'amala okutuula naawe n'okkakkana n'olamusa omugenyi n'omubuuza era dde maamu nnyooge ne biyitiŋŋana. Ndowooza mutegedde eyo yennono ku mugenyi ey'Omuganda. Nze Kanoonya Juma omulangira w'e Bukerekere. Bannange njagala kuyita ku lusebenju nga muwubanya kyekibadde ate ekibuuzo ekyambuuziddwa mu kanyomero kaffe kano aka Ssekabuuliza. Mubeereeyo era mwiraba.